Eggwanga ly'Abayonaani oba Greece mu byasa ebyasooka bannansi baayo tebaasooka kumanya Katonda ono Namugereka era owaabwe omukulu yayitibwanga Zeus nga bamutwalira ddala okuba kitaawe w'abakatonda abalala bonna be baalina. Buli mwaka waabangayo olunaku oluweebwayo okujjukira Zeus era abantu abamukkiririzaamu baakulumulukukanga okuva mu bwakabaka obulala ne bajja ku kiggwa kyo okukuza olunaku luno. Mu mwaka gwa 776 BC nga ne Yesu omwana wa Katonda tannabaawo, kabaka eyafuganga Buyonaani n'olukiiko lwe baasalawo okukyusaamu mu ngeri gye bakuzaamu olunaku luno era ne basabanga bannabitone abaaliwo okutandika okubalagangamu kye baalinawo. Bano baakuŋŋaaniranga mu kifo ekimanyiddwa nga Olympia ekisangibwa mu maserengeta ga Greece. Buli muzannyi yayagalanga okuwangula empaka zino olwalaga engeri Katonda Zeus gye yamuwaamu ekitone. Emizannyo egyassibwangako essira gy'emisinde egy'akafubutuko, ekigwo, okuvuga ebigaali by'endogoyi, okunyoola akandooya, okukasuka ennyago, okukuba obusaale n'emirala. Emizannyo bwe gyeyongera okunyuma n'obwakabaka obulala bwegayirira Buyonaani okukkiriza abazannyi baabwe okwetabamu era nga bano baasookanga kukuba kirayiro mu maaso ga Zeus. Newankubadde basajja bokka be bakkirizibwanga okwetabamu, ebbali waabangayo emizannyo emitonotono egy'abakazi nga kino kyakolebwa okusobola okussa ekitiibwa mu muzaana wa Katonda Zeus ayitibwa Hera. Wakati w'ekyasa ekyokubiri obwakabaka bwa Roma bwawamba Buyonaani era mpola mpola enzikiriza y'ekikatuliki n'etandika okugibukalamu. Mu mwaka gwa 394 AD oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Kristo, Greece yafuna kabaka omukatuliki eyayitibwanga Theodosius eyalabanga emizannyo gino gizannyibwa wansi w'erinnya lya Sitaani era n'agiwera. N'ebikujjuko byonna ebikwatagana ne Katonda Zeus, omukulu ono yabissaako envumbo, bw'atyo Olympics n'afa omulundi ogwasookera ddala. Nga wayise emyaka 503 olwo njogera ku 1896 emizannyo gino abantu mu kibuga Athens bagikomyawo mpola mpola wabula nga tegyetabwamu mawanga mangi. Omusajja Omufalansa Baron Pierre de Coubertin ye yasooka okuleeta ekirowoozo ky'okuzza Olympics mu 1894. Abaali bamanyi ku mpaka zino beeyongera okuzeetabamu era we baatuukira mu 1924 nga bagunjizzaawo ne Winter Olympics ezizannyibwa mu butiti bw'omuzira. Mu mpaka zino mubaamu omumuli oba Olympic torch nga guno gwasooka kukumibwa mu 1928 mu kibuga Amsterdam ekya Budaaki. Abaakola kino bayagala okuggyayo ennono y'emizannyo gya Buyonaani emirala egitaali mu Olympics. Eky'omumuli ogwetooloozebwa amawanga ageetaba mu mpaka zino kyasooka mu 1936 empaka lwe zaategekebwa mu Berlin ekya Bugirimaani. N'okutuusa olwaleero ebimu ku bisaawo omwazannyibwanga Olympics ezaasookera ddala bikyaliwo era ng'ebimu bizze bikyusibwa okusobola okufuulibwa ekyobulambuzi mu Buyonaani. Olwaleero Olympics ze zimu ku mpaka ezisinga okwetabibwamu amawanga amangi bepo n'okuweebwa ekitiibwa era nga mu Japan gye ziyindidde ku mulundi guno wabaddeyo bannabyamizannyo abasoba mu 1,000 ababadde batakaba n'okuweesa amawanga gaabwe ekitiibwa mu ngeri ya ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Solomon Kaweesa.